kati yange bijja kabuulirira abantu ate nga ke kaali kamalaya k'okusala amalodi wano kumbe kati anendowooza nti mama omukazi kyalika waabitiibwa ate atayagala nakwefasa abantu kumbe kamanya ensi yonna yonna emanyi nti kantu kakyamu n'omusajja mwenyini gwali okwepimpina gwali okwejjirako omusajja yamugula lunaku lumu omusajja bwe yamuwoomera n'atandika omububira ng'omusajja newalaba profile ku status ye ng'ataddeko abawala ng'agamba kundi njagala mpa oyo omuwala nga kanyiiga kesaawo kyokka nga kweno kendaguza buli wamu nakonekitinga ku musajja okutegeera nekutandika okukominiketinga n'omusajja ate ng'omusajja si y'omubyali awo nandiganye ng'omusajja nkwanya era omusajja nzaamuyina saamwogera amanye nenzamuyina kati oba kyekimuluma ekikazi kirigisa musimanya nafiirwa miliyoni 5,500 musimanya nayina ennyumba nayina ekibizinensi nga mulimu abaana 3 mukwano walina kampani ekikazi kyogera abasajja muwasa naye baaba mbu simanya nafiirwa miliyoni 5,500 mukwano wali okola mulimu ki Busimanya nayina abantu benalindabirira abantu benalizija mu sente 3 aba abantu 3 bonna wali obasuzaawo wayina apartments ye Big Joe leero nzize kuba wa level nakutereeza ejjo byeyayogedde ku yawadde nalabye video ze kuyabadde kwanika tikalakata nga agamba yalina business ng'omwezi akola miliyoni 4 ekyo bulimba bina byeyayogedde ku TV tekuli kituufu ebisinga alimba asobola okujjayo proof y'ebigambo byakozesezza byonna n'agamba mbu yalina business ng'akola miliyoni 3 omwezi gumu bwe guti mukwano walina mulimu kyogo ezo miliyoni 3 zewali okola omwezi bw'obanga omwezi gumu wali osobola okukola miliyoni 3 n'emyezi 3 erina gyali gikumala okuva ku kyeyo nga tosobola kumalako myaka 2 ng'oli ku kyeyo ezo sente ziba nyingi bizinesi kyeyo gye walina ereeta sente ezo walina bizinesi kyeyo gye walina nga no mala waliwo kibayogedde n'ogamba mbu wafiirwa miliyoni 5,500 miliyoni 5,500 ze wagambye ze wafiirwa zaali bizinesi ki yali bizinesi kyeyo eyo gy'ogambye yali mu sente ezo zonna nze bizinesi gye mmanyi teyingiza ezo sente nze kuba bizinesi gye mmanyi ndala nenjagala kumanya kugwe bizinesi gy'obadde oyogerako ebyo bya business sandi bigenzeemu nnyo sandi genze ku party ya business sandi genze mu okulimba ko walimbye ebyaki ebya company ekitegeera ne walimbye mwana ne TV ze Uganda za layisi mu invitinga just bafere bu TV bwa layisi nzo omwana wa Nalongo nze gwe yito omubbi waswa nze omwana wa Nalongo nze gwe mbu nakubba nze omwana wa Nalongo nze gwe omubbi okukubba mu ngero ki nga saagimanya doni asya wagenda okutuuka e Uganda nga toyinayo yadde n'ekikumi nengezaako okutegekera nenkupangisiza ennyumba nenteekamu ebintu byonna ebyali byetaagisa kitegeera bwe namala okupangisiza ennyumba nakupangisiza apartment ennyumba gye nasooka okupangisiza napangisa emitwalo yali ya 75,000 nasasula oba emyezi 3 75,000 nasasula myezi 3 oba banzijako miliyoni 3 eza rent myezi 3 ennyumba nengisetinga nga wali ogyagala nenteekamu buli kimu naye by the way waliwo ekintu kyenjagala okudirectinga by the way nga tuvudde ku story y'ennyumba olina ekintu kyogenda kugamba abantu sente z'olyako zizo bwe ziba nga zizo ani azirina era ani azikuweereza olina ekintu kyogenda kugamba abantu sente zendyako zange
sente zampaako zange bwe ziba nga zizo wamuluga okuzikuwa oba ye talina bwetaavu alyoka azikuwe oba talina biruzi alina kiryalinga okuba nga azikuwa. Lwaki owaayiriza? Lwaki toyogera bintu nga bwe birina kubeera? Oli mu kuyimirira oyogera oyogera ebigambo mutwalo mulimu 2 ebituufu, oyogera ebigambo kakadde mulimu kimu ekituufu, nenge ebisigadde byonna olimba bulimbi. Toyina proof about what you're talking about. Kino ekikaze ekikadde kyali kyesiiga sigida wano ne mbagamba nti eyo sigida teri kwalaali. Bukyanga kifubutuke Saudi kiri kuno kiranga bibaala na gye baliira mbizi nti mujje mu musomo gy'obuseegu. Ne sigida tekimanyi gye yadda. Mukolerera obukadde bwammwe otuuke mu myaka 4 ng'osobola okubeerako n'abaana bo mu nnyumba yo. Si kubeera nga bana bakazi abakadde. Oyina abaana 7 naye nga tomanyi buli omu gy'asula. Ku myaka 4 osobola okwebakibwako abasajja 4 mu wiiki emu nga bonna banjawulo tomanyi na buli omu gy'azaalibwa. Ku myaka 4 okyali mu complain z'abampadde olubuto ne balunjija mu lwampaka. Bawala bato bw'oba wafuna omulimu nywera okole oleme kuswazibwa na kuswaluka mu bukulu. Oleme kutuuka myaka 4 ng'olaba nti okukyusa kkala y'oko n'obugalo obeere wabitangatanga kye kikola amakulu mu bulamu bwo. Mu myaka 4 baleme kutuuza mu bigambo. Omanyi kituuzisa abantu mu bigambo kimanyi? Byanfuna. Toyina makulu. Oli mukazi mukulu. Oyina abaana 7 buli omu na taata we. Naye oli babysitter w'omuntu. Banange tukolere nnyo obukadde bwaffe tuleme kuweebuuka na kutuuzibwa mu bigambo mu bukulu. Ono mukyala nzaala era muwe ekitiibwa. Naye kinkwasa ennaku nti ku myaka egy'obukadde bwe mukolerere obukadde bwammwe oleme kuweebuuka na kutuuzibwa mu bigambo. Ku myaka emikadde gino oleme kulowooleza mu kizigo, oleme kubeera malaaya. I'm here and I'm a very transparent person. Nayenga, everything is not about money. Woman, this world is run by money. And if everything is not about money to you, but the fact that I have money, I've spent 40 million Ugandan shillings doing this. So of course, money is everything. Nsobola okwekyusa, trust me, singa nayagala okubeera omusajja owaddala, I would. You'd see the beard, you see everything. But because ebintu yange mbitwala process by process, that's why sinatuukayo. Nenga healing process etwala about 2 months. Mugenda kundaba bano ngamba kuba ekikumba ku social media mugambe yi Deyonce nga tukuba ekikumba. Amabele gagenze abamu kumwe mwine amabele temugagala nete temuzina kya kikolera abamu kumwe mwine ebintu bye mutaga nete muna kya bikolera naye kati omuntu nganze aina yakola mwaka sente kanga I can do whatever. Mva kola surgery, mva kujjako mabele sikyalina mabele. And that's what I'm from doing the past vajikolamu like about 2 hours ago. So bino ebintu bino byolaba, these are drains. Guno musaayi guva muno munda. So nino byemptinga buli webiwera nga byemptinga naye njagadde mbirikeko so that mulaba kyempitamu.